O Kayanda nganko oyo olwaliro Katonda w'ingoko wa mugole yalazeewa mugole toriyo Kayanda ng'oluddeyo obedda nnima omwana ali ata obulwadde wamuwadde akadagala kenakuwadde omwana naye mwakola ensobi gwena olaba nakugamba akadagala waffe tekakuba mmisi naye mwakola ensobi gwe nabaawo nabagamba abaana waffe tubazaalira ku namba tusobola okweyongerayo gwe alaba muzungu David Kadongoka music analyst ono ye mutabanyi wa Godfrey Muwaya yakuyimbira Kayanda ne Wire Mulwana Mukaabya era tata wono ye yali Kayanda mu luyimbo olwo akantu ako katandise nako ke kantu ka Godfrey Muwaya ke yazanyanga tusobola okweyongerayo kyejo inamwe ekirala kyojjukira mu luyimbo olwo ekitundu kya muzeeyi naye obadde otya mukama wange nze omuntu atayomba atalina akantu ani akunyinziza akujja ekiwaya byetwateesa mbikola byonna ngera ku makya ningende muga iyo nenvaayo nengenda munku iyo bwenvaayo nengenda nsaawa wano omukyala wongera muyamba nemukolerako emirimu yonna mukusalira n'okuyunja nawe duukayo olyoko yombe data leero ziweredde ddala emyaka 29 bukyanga omuyimbi omutendesi omuwandiisi Ssaalongo Godfrey Muwaya afa. Ssaalongo Godfrey Muwaya ye Kayanda gwe gwowulira mu luyimba lwa Wire Mulwana Mukaabya olwa Kayanda era omwami oyo musaale nnyo mu kubeera nga awandiika oluyimba olwo olwa Kayanda okulutendeka okuluyimba n'okuluzannya. Kale Godfrey Muwaya yafa ku Palm Sunday ey'omwaka gwa 1997 era yafiira wali Mutetema ku kyalo Sirobera Kalangalo sub county mu district ey'Emityana. Nabayo nawe nkoze lukiga Mukaabya nakolerye busoka basira nakagomba kakati tuleni kyakweri nakuwaye kiro lumutema wekyodira mu wiiki sibiri wekanga twekuba sori kubate twazimba. Ssaalongo Godfrey Muwaya yoyo gwowulira Ssaalongo Hamani Semakula basudde ng'ayimbako mu luyimba lwe olw'abayimbi we yali akubiriza abayimbi okubeera nga beegatta basobole okubeera nga bafuna ekijja kimu kubanga yagamba mbu olwo ng'ekiro Muwaya lumutema ffe we tuddira mu weeks 2 nga munairwayaba kale bw'atyo yafanga 22 olunaku lwali lwa 6 omwezi ogwokusatu yali Palm Sunday oba olunaku olw'okunyeenya amatabi yaziikibwa enkeera nga 23 March 1997. Kale era wano wendi nkutte entambi zino ono Kayanda party 2 yali Godfrey Muwaya nkutte Godfrey Muwaya Tamalego Badini wano nkutte Kayanda original version yeno ono tulaba ono ye mukadde waffe Kyali Negu Sabasanyusa Wire Mulwana Mukaabya wano batugamba production of Kasaja and Sons copyright reserved Kasaja and Sons Emporium not NB dubbing and photocopying is prohibited lwe luno olutambi olwa Kayanda original version. Kati ye omwami gwe twogerako yono ono ye Ssaalongo Godfrey Muwaya eyafa mu mwaka ogwo yaleka entambi zaali 2 yaleka luno muyige emikwano so nno oluyimba olwo olwa muyige emikwano luwaddibwamu oluvannyuma nga luddibwamu omwami Spark Sebabi. Kale bantu bange mujebale ejo jona gye mutuusaako engalo nze muzungu David gigenda gitya erudde eyo lunaku tuli mu ggandaalo lya Yiddi abasiraamu mwasigazizaayo okokubyokulya wadde temwampita Hajjati owa New Subs Fashions munange ye yajjukira n'agamba nti munnayi okulyako ne banno kibeera kirungi naye bamakumbi baani buli musiraamu ekyamazima nakkiriza nti tulinga abakondeere tukwanya myuka
kale naffe era webatyo kati gwe yeetaaga ebintu bino ebyakadongo kamu osobola okunsanga wano ekasubi ku basooka kwa vula stage kwensinziira okubeera nga nkola emirimu gyange weweesitula nojja oluyimba nduteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 enkola ekusingira obwangu gye tukozesa kati gwe eyeetaaga osobola okungoberera ku tiktok nteekayo obutundu bwa programu gwe yeetaaga programu ennamba gisange ku YouTube nawe owoku Facebook weegutyo Facebook era nayo nteekayo Facebook yatutabukako Facebook bennyini kyebaagala tetukimanyi yensonga lwaki sikyateekayo bintu oba olyangawo nga bwe nakolanga mabega omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi library ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 kati programu eteekebwamu ssente aba new subs fashionies basangibwa ku Sunset Arcade mu kibuga Kampala tambula ng'ova ku new Pioneer Mall oda ku Alwa Park ogenda kuyisa Wilson 1 Health Pharmacy kati Health Pharmacy wekoma yambuka amadaala yeyo new subs fashionies awo wetusangibwa tubeere nga tusobola okubambaza ebyambalo ebyabakyala ebiriko kati omupiira onako olwaleero ndowooza wemba nyumye mukama katonda yeebazibwe wemba sinyumye gwe kennyini weenenye tugenda gulabira ali ku B.Easy Hotel and Bar tuli Nsagu Giant Screen Saka ogenda mulaba nga bwafaanana nga bwayenkana va ku buno bu TV oba okubeera ng'ofigitinga ng'olinga alingiza mu katuli kati tugenda kubeera ku B.Easy Hotel and Bar ku Easter tulina Mase Crew oba jjajja Namuzinda muzimu gwa Nanca ne Yiga Richard Muswaswangule kati onako olwaleero ku Kikaya College and Vocational School ebaddeyo okulambula abaana abazadde okukyalira abaana kale eryo lyessomero erimu lyetutambula nalyo nga batuteekamu ku ssente kale katugende mu maaso tusobole okubeera nga tutegeera ku Godfrey Muwaya ndina programu gyenakyaza mutabanyi we omukulu ndooza yamuleka he was around 5 years Suna Steven yamuleka nga wa myaka gyali mu myaka 5 kati yaleka abaana baali bana yaleka Suna Steven n'aleka Nassolo Tendo n'aleka Babirye n'aleka ne Babirye Hope ne Nakato Jane be baana be yaleka kosa ne Namwandu bwatyo ebigambo ebisinga tugenda kubiwulira mu bigambo ebya mwana mulenzi Suna Steven nga tubijja mu program emu gye namukyazaako emabega eyo ndooza gwali omwaka 2024 kale nkusaba nti wuliriza programu eno bulungi wonooba omaliriza osobola okusharingako n'omuntu omulala twongere okwagala ebintu byaffe gwe eyeetaaga okubeera ng'owegatta ku WhatsApp group eya Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst YouTube updates osobola okumpeereza message ngenda kubeera nga nkugattamu tetukyatingirayo just tuteekayo buteesi updates kale katuwulirize Suna Stevens mukulu mutabanyi wa Salongo Godfrey Muwaya omukulu amanya gange nze Suna Steven Lucas Suna Steven Lucas mutani w'omugenzi Muwaya Godfrey yongezako Muwaya Godfrey so abasinga bamumanyanga Kayanda ensi yonna emanyinga Kayanda Muwaya Godfrey yeah. Omwami oyo yafa mwaka ki? Yafa mu March wa 97
1997 so no ffe tubadde tumanyi ti 97 omwaka ogwo gwatutwalako basudde Kasozi Nakayiza jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese badduka kati ne Godfrey Muwaya wuuyo naye yize sooka olinde tuddeyo ku luyimba lwa bayimbi olwa Hamani Ssemakula basudde ayina bwe yayimbira ku Muwaya akagamba ako oba osobola okunzijukiza wano Muwaya ekiro Mutema etuddiramu wiikisi 2 twavaayo twekuba sole kuba tetwaziika kalaini ako ekali kalaini ako yali ayimba kitaawo yeah. Okay. Godfrey Muwaya owa Talanta African Singers eyali eyawire Mulwana Mukaabya omwami oyo sono yakola ennyimba ezawerako abamu bazimanya abalala tebazimanya teefu mbadde nayo wenjogera ku Godfrey Muwaya yoyo Godfrey Muwaya ye tata wa mwana mulenzi ono anga oluyimba baluyita Muyige Emikwano era wemba serimbye Supaka Sebabi oluyimba olwo yaluddamu olwa Muyige Emikwano. Godfrey Muwaya yaziikibwa ku kyalo ki? Godfrey Muwaya yaziikibwa ku kyalo bakita Silobera mu muluka gwe Mutetema okugombola ye Kalangaalo mu district y'e Mityana. Godfrey Muwaya yabaliko abaana mmeka? Twali abaana 4 kwaliko nze n'emyaka 5 zala 93 kwaliko yalanzirako International Tendo n'abalongo baali batondu nga bavula ndowooza bawala 2 ne nakato bonna bakyali mukyaliwo ffenna we tuli maama naye waali ye bali kubanga abakuza kati abayimbi obudde obwonsuubira wali otegeera bulungi myaka 5 otegeera bayimbi ki b'ojjukira abajja okubeera nga bawerekera mukwano gwabwe? Bayimbi baali batono si bangi kuba okusinziira bizalina ku nkulu kuba muzeeyi bamuziika ku Palm Sunday nga tugenda mu Easter the following week ya mwaka okunyenya amatabi abennaku zino abamu mulinamu n'akazondo nedda kati bali mu kunyenya amatabi Mm. bamuziika ku matabi kulwa kunyenya amatabi ku Sunday oluddirira Sunday ya Easter kati abayimbi ndowooza baalinga bamanyiriza ebiseera baba batambula nnyo mu bitundu ejjukira ate endongo yedda kaalo ku kaalo eyo bagenda eyo wala mu byalo kati baali wala abazimbi benzijukira nze sijjukira banyinyiga nti ono naye baŋŋambako bempulima mangamba gundi yajja ne bawandiika mu kitabo bajja kwaliko Kasozi njala yagwa kwaliko omwami bamuyita Mulindwa Gabriel Mulindwa bamuziika Mawogola kwaliko John Ntale bamuziika wano na Luda Lwena Kifuma ndowooza bajjukira ne mwami Kintu Kasolo Kagwanga era nsuubira ate walingawo era ne Livingstone Sekabembe yali tiimu y'emu eyo kubanga abo babula bajja naye nga ate awo nabo tebajja mu kuziika bajja nabuzovaana wa wiiki singa 2 kwali kubagiza ekitegeeza kye kiri basudde kye yali akola ki awo begambye kuba bali baminga 7 naye bajja luvannyuma lwa kuziika kati kyekiri basudde kye yali abagamba nti singa tufuna ekifo ekyawamu gwe yali atambulidde egindi neyatambulira egindi neyatambulira egindi mukomawo ne mukola ki ne bakuziikako ne bakuyiwako akataka okay so obudde obwo Godfrey Muwaya yali mu kibiina ki? Ndera yali ndowooza yali akyali mu Talanta yali akyali ne Wire Mulwana Mukaabya ye Wire Mulwana Mukaabya yalabika teyaziika kyenkakasa n'okubagiza bajja teyalimu okuziika teyaziika abayimbi teri bayaziika kitegeeza mpozi oluvannyuma omwami gwe twaddamu yali mwami Bunjo Godfrey Bunjo muto wa muganda wa Wire mwami Bunjo yajja Godfrey Bunjo yajja atwaddamu ne tumusinkanako ndowooza after some years okay so baganda bange ono omwana gwe ndina ye mutakanyi w'omugenzi Godfrey Muwaya owa Talanta African Singers. Luyimba ki omuntu lwayinza okutegeererako Godfrey Muwaya ayogerwako? Kayanda part 1 naddala kuba part 1 ye Kayanda kuba
nze jembera actually bampita Kayanda lyasika ne linkwatira ddala bampita Kayanda naye ogende waffe Kalangalo Mutetema Kayanda n'oba oli akuyitanga bitanga 10 nomaya bayitaggo. Anyway nange nzijukira mwaka gwa 2016 nali nyumyako ne wire mu Lwana Mukabya ngamba Godfrey Muwaya yali musaale nnyo mu luyimbo olwo jukira luyina parts 3 luyina eyo Kayanda ne lubeera neye ya nakiyimba ye yandibadde part 3 then ne wabeerawo part 2 part 2 yeyo Kayanda yagenda n'awawabira wire mu Lwana Mukabya ng'ayagala omwana we ati kyokanga ebyembi obudde obwo mukyala wa Mukabya ate munnaye ali lubuto lwa kubiri olwa Kayanda kubanga mu Buganda obedda walingawo enkola ey'okugenda okumala ekizadde omukazi we yaddayo wa Kayanda bamala ekizadde eky'omwana oli eyasooka ate yagenda okumaliriza ng'akoze eki ataddemu omulala so mu baana mulinamu omuyimbi no muli bayimbi lwaki mwe temwatwala kitone kya muzeeyi simanyi naye ndowooza buli omu alina bya kati ye muzeeyi emabega eri yalinayoko omuntu eyalina ekitone kino ekyokuyimba nze leka jjajja ali muyimbi naye nga bamibala bayimbeyo kugondi kyaka tata yakijja ku jjajja naffe kenyini myself nsobola okuyimba naye ndongo ya wano bannaaye wali okozeyo keziz'obuwandiseyo nina audio wange audio gwe wakwata wange wali wakola kikula kikadongo wanti ebiseera ebisinga sikola kadongo kale ebyo bye bigambo bya mutabanyi waffe mu Buganda waffe mukwano gwaffe mutabanyi wa Ssalongo Godfrey Muwaya ebigambo ebyo bibye era ndowooza abyowuninga manyi bangi banyiiga naye bye bigambo bye ebyo byasobodde okubeera nga atutuusaako kale olunaku olwaleero giweze emyaka 29 bukyanga Godfrey Muwaya agenda. Godfrey Muwaya yafa yali Palm Sunday omwaka ogwo twali twetegekerera wiiki eddako okubeera nga tusikanya ennyama ey'amazaalibwa oba Easter. Kale bwe gutyo bwe gwali omwaka 1997 gwatutwalako abayimbi bangi naye we ndifuna obudde oba oliawo ndikomawo ne programu eyo esobola okunnyonnyola abamu ku bayimbi abagenda mu mwaka 1997 naye woba olinayo bw'omanyi naawe osobola okola bw'otyo n'otutegeezaako bano babasudde bakasozi abo tubamanyi kati mutuweeyo n'abo abaziikibwa eyo mu bitundu by'ewamu yaliko jjawo sengaawo biki mutuwe tusobole okubeera nga tuzimba archive ya kadongo kamu database ebeere nga esobola okubeera nga egaziwa. Ze Muzungu David Kadongo Kamu music analyst. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be is a hotel and bar. Tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.
omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya Kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and design, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'Ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799.